Moses Kawoya ali Buyikwe agamba nti alina ettaka lye yakola ekyapa nga kiri mu mannya ge kakati kyatamanya bwe wayitawo ekiseera ng'ekyapa takyakiraba naye mu bye yannyonnyodde ye yakimubakala kamumanyi kuba baali babeera bonna olindoza n'akitwala n'asiba emigugu n'agenda kati bwe wayita ekiseera ekyapa takiraba mu kiseera kyennyini we yalowooleza nti ekyapa takiraba agenda okulaba ettaka balisibye bwe basiba ettaka n'ayongera anoonya ekyapa takiraba agenda okulira mu lugambo mbu nga abo abaasiba ettaka bagendako dda ne ku LC ne beeyanjula nga balina n'ekyapa nga kiri mu mannya gaabwe kakati obuzibu bwe yeebuuza agenda kukola atya namuwadde amagezi kuba yakubye n'essimu ne mugamba agende ku Buganda Land Board naye ekikulu mu byonna nti ekizibu kino waliwo n'abantu abalala abatakirina kati yabadde yeebuuza atandikirewa era agendewa kubanga ekyapa kyalina kya Bwakabaka yakifuna yakyusa ekyapa kya jjajjaawe kyali kyaliizi naye n'akikyusa kakati yeebuuza atandikirewa kubanga ettaka gwotera tugamba nti alina ekyapa yenna nnyini ettaka baalitwala kati agenda kukola atya oyo munnaffe weebwekwe tumwaniriza wamuwadde amagezi matuufu agende mu Buganda Land Board bingi ebisoboka okulowoozebwako bayinza okuba nga ekyapa kye takiraba naye nga ne kyebalina si kyekiki nga kyebalina kijingirire bw'anajja mu Buganda Land Board ebyo tujja bikakasa kubanga ffe mu Buganda Land Board okukyusa obwannannyini tulina emitendera emiwanvuko ekyapa kyokka kiyina tekimala tusaba ne nannyini kyapa omuwandiise mu kyapa tusaba okumulabako ajje mu buntu n'ekyo kiyinza okuba nga kizibu nnyo okuba nga ekyapa kye balina bali kubanga twali badde twamulabako twali badde twasaba ajje mu Buganda Land Board era bwajja tumanyi okumugamba ebigambo bino okakasa okkiriza nga tewali akukase okukyusa obwannannyini budde mu muntu oyo gw'otulaze ekigendererwa kujjawo mbeera nti omuntu bamukase bamubuzaabuzizza bamutadde mu mbeera nti kyakola takitegeera olwekyo nkyalina essuubi nti ekyapa kye wadde kyamubulako naye kiyinza okuba nga gyekiri nga kikyali mu mannya ge nolwekyo wanajja mu Buganda Land Board ffe tujja kumulaga emitendera mu Buganda Land Board tegyagobera era bwe tunaaba nga tegyagobera mu Buganda Land Board nga baagenda ne bakusala olukujjukujju mu landi zeeyo ne bakikyusa tujja kumwegattako mu kulwanirira obwenkanya tulwanirire ettaka eryo okulaba nga lidda mu mannya ge aligaleme kuggwamu maanyi bw'oli bwalina ekyapa ku ttaka ly'Obwakabaka yayina puliida oyo puliida ye Buganda Land Board naye mwetegereze bino ng'okivudde ku ttaka ly'Obwakabaka abantu basobola okugenda mu kkooti nga balina ekyapa kyo nga balina endagaano eraga nti wabaguza ne basaba obuyinza kkooti ekyapa ekyo ekiteeke mu mannya gaabwe wadde transfer tebagirina obaako mukategeera ekyapa kikyuka na transfer naye omuntu asobola okufuna ekyapa kyo n'ajingirira endagaano n'agenda mu kkooti n'asaba kkooti ewe obuyinza efulumye ekiragiro ekyapa ekyo tukiyita vesting order ekyapa ekyo kidde mu mannya gaani goya akitwalidde Kawoya era buyinza bwe bumu omuntu oyo asobola okugenda n'ewa komishona n'amusaba akozese obuyinza bwe ekyapa ekyo kidde mu mannya ge wadde endagaano wadde transfer takola ki tazirina of course kooti zitaddewo obuwaayiro obuwerako okulaba nga abantu tebayonoona mu kisoogo oba ddembe eryo eriri mu mateeka kooti ne komishona balina ebagoberera basukka ne balaba ku ttaka ani aliko kaakati oluusi mutunze abantu ne babeera nga mukoze endagaano akuwaddeko kitundu naye n'ogamba ku ground yabaakola ki yabaabeerako yalimirako yazimbyeko gwe tonnamuwa transfer kubanga tannakumalayo bw'akyusa mu endagaano n'atwala mu kkooti oba wa komishona
n'alaga nti amalayo sente. Commissioner ajja genda ne ku ground ajja kusaba report ya ground erabe ground yani aliko. So obukwakulizo koti bwegobere ba commissioner bwebo eyagula yamalayo sente zonna. Ekyokubiri ku ground yaliwo. Ekyokusatu alaze nti yamuguza takyalabika oba yafa. Kisoboka okubeera nga nsonyiwemuko kisoboka okubeera nga ajja kutwalayo death certificate eraga nti wafa. N'olwekyo twegendereze ebyapa byaffe tubikuume bulungi, tubikoleko search mu bbanga eritali lya wala. Buli mwaka kolayo search ku ttaka lyo olabe nti ebintu bw'obimanyi era bwe biri.